kati 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nino Mukyala Bobi Wine mwite munanga ate Barbie Kyagulanyi avuddeyo n'ayogera ku bimu ebibatuusiddwako wali munanga ate Magere mu katambi kw'ossa nno n'akatambi Bobi Wine katadde munanga ate ku mukutu ogwa TikTok aka CCTV esayidi eno byengenda okubeera nga nkolagakoko mu maaso awo Shalom Namagembe nabyo ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko muwala waabwe esayidi awo mu maaso ate nga Spice Diana avuddeyo ko wali mu katambi bannange abadde api nnyo ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo so kakasa nti osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba kakati nno kyaddaki munnange omanyi wabaddewo munnange ate bapasita bazze munnange ate Magere naye nno wabaddewo n'okusintaana naye oluvannyuma ne babakkiriza munnange ate ne bajja wali munnange ate Magere kakati nno basobodde okusisinkana munnange ate omukyala oba famire y'omukulu munnange ate Bobi Wine kakati nno ku bimu munnange ate ebyabatuusibwako wano Barbie Kyagulanyi avuddeyo mu katambi kano nga ayogerakoko ne bannamawulire kati 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba ne bajja ne balinnya wali ne balinnya wano ne balinnya eno neeno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinnya at once ne batuggyako amasannyalaze ne batuggyako kamera essimu yange ebeerako lwe baagadde balina drones ze batambuza ekiro nezeetoololako zirina sound eremesa otulo bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka kuba balina budrone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire kw'ossa n'akatambi ako aka CCTV kabadde kakutte munnange ate ettabbu wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok si byangu n'akamu munnange katongere munnange ate obasabira embeera etereere wali famire y'omukulu munnange ate Bobi Wine era nga nja kuba munnange ate nga nkutegeeza byonna ebinaatambula ne Shalom Namagembe bangi ababadde beebuuza nti no Shalom Namagembe ye gy'ali ewaka Shalom Namagembe munnange ali eri munnange ate mu USA jjukira nti nno ne Solomon Kampala gy'ali ne mwana muwala ono mu katambi kano kabadde kakutte munnange ate ettabbu ataddeyoko just ng'ali mu havingako just time Shalom Namagembe munnange ate esayidi kakwongereyo nno munnange ate ku Spice Diana avuddeyoko wali mu katambi bannange engeri gy'abadde agoyingamuko crazy kakati nno aba kampuni munnange ate eya Darling kakati nno jjukira nti nno Spice Diana ambassador Zalina akatabo bawe abasiba enviiri ero balalamu okuva mu Darling sayo basi yongeza sound tumbuza sound zemuka kuba zeruga bwe bandabako ne bacacayika yeze namukwa omubimbaka kimanyi mundoodale mugugubuka we bawe nyabo bakube mama staga mulabe funa nsonyi zekulondi wawo baba tesimba tenda malo zesocha naye agagato Bye. Abepelebe chebuli. Zalina. Pulo, DJ Pulo. Banange. Abasi. Eviri zino kute. Abasi bye eviri lero. Bavudde empelere.
Benita, exactly. Basiweka ultra expression of darling. Nae vibe zidi wagulu nyo. Waibidi zinuma. Ambassador w'eyo kampuni munangate ey'enviiri oba ekola obuviiri buno obwa Darling nga bwogezaako okulaba. Abadde agoyingamuko munangate Crazy kw'ossa n'emikwano gye abadde amaze osiba naye enviiri. Kaakati nno ye yeesiga munangate Darling yemukolera wali wonna eside. So ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala kakasa nti osubscribinga.